Manye motoka wetu echangira ffe tugigamba wechanze kale tiwoli buzibu ffe nga tufata boda tuba tuyinokola tuba tuyino surprising kano tugenze mukono mukono gye twagenze leero eri ku Lwekatosi surprising customer waffe abana bakoledde mama surprise bannange yabadde mantara haba sakuna baninki na oh my god just stay here au tuli seta mukono ne tutugenderie wantone tugenderie wantone gye tugenda surprising mama abana gye bamutegekedde akisamu yangambye ne mwana fe tukola buli mbeera teri mbeera tulemesa kukola oba bodo bachi tuli mukono the best surprises around the world. Olaba kali akafo kali akali waggulu wali akisa mugomo wambo kabalage Katosi road bamanyiwa aliwa Katosi road yo no Katosi road tuli ku Katosi road eno mukono tuze ku surprisinga mama nechenja uli kiri kweno surprise katukibalage bulijjo tujja ne surprisinga abantu te mutatuwa t-shirt mutatuwa mpale kati batuwadde n'empale katuteekeko t-shirt zaffe batuwadde t-shirt n'empale mukyali awo mwalabye kino kyekyenjawulo ekiri ku mukolo guno kakati bannaye kakati bannaye twanyumye dda tugenda surprisinga mama eno surprise gye tusoose okukola ne batuwa engoye abalala muli bakodo bale bwe tujja okusurprisinga abana mu mutuwa engoye ne bannaye twanyumye baaba kandi akisa mungonyumye nyo bakakupimyeko kana katini wekali the surprise ya Katosi mukono wantoni tuline Morris Jordan's media of course Sasha mukuru DOP Sasha vibes ine pesa lisibe mwategedde mwawu family yasazeewo a surprising mama okubera nga surprising mama bane mama agenda kusanyuka nzo kusinzira ku birabo byangambye bibye tugenda omuwa bangambye bagenda kuleta case ngejjudde engoye era zaffe asiza ngachi era zaffe kulingo ezinaja zinabazizo mama kati wali mabigawola bakati abana batuuse dda abamu abana ba mama abana abamu batuuse dda so tugenda ku surprising mama but thank you so much bane sokotobaza abantu bano okutu followinga otu likinga commentinga ku videos zaffe n'okutuwa surprises soka bannange amanyanga bulijjo one click trumpet company ngayo mugiraba company egenda ekula company ekuze tufenya n'amasaati tokiddangamu tubulamu kakazi nedda tetwagala ebyo byebisula company kino n'ekirala mbadde nkyayagala okubategeeza nti bannanga baagala tubakolere abali e Germany abali Australia abali e Japan abali e China abali e Kabulengwa abali e Kanungu e Kalungu mwena mutukoleko mwena tubakolera abali e Dubai abali e Taiwan abali e Thailand mwena omogerako Sharon soko twesonywe mwe bale tukola buli wamu passport weziziba ready visa processing teba nzibu nnyo n'obo oyagala tugende mu Antarctica mwayise ku surprising muntu wetuli Morris Jordan's always abeerawo enamba ye mugimanyi ku YouTube kweri mutukoneko ku TikTok kwetuli ku Instagram wetuli mutufollowing company weri tugenda bakolera ekisinga ate mujje mutulaba fa abasinga yo ze anti ze DOP Sasha vibes sitera kubeera munze mu video neno just tugikoleddemu just ya mommy zeze ensonga nze wanga nti mumatira nnyo maama wange era mutumiddeko Namutebi Halima ali atya mama
By the way, surprise, my dede. Weda mwanga ndi coding. Mbona coding? Sasa kwa itaenda kula. Chendo kwa sababu ya shida. Msana kuchecha. Ono yomuku baana ba mama. Uli otanga mama unamkuleta. Bana Nenda kumukole kintu bweki. Yeah. Awulenti n'abaana Nazala zala kujagana oli wakuleka mu maaso grasiboni ekyejo olikotanga bamuyati bakimwesanyo ngaye nalaba okusanyuya natubane tuconnecting alumu naye tubaba kunetunyulamu kone mami wafanya mukukula kuno manya abaana balenzi baba neddalu wakolako ku ddalu mama nakubako ku kiboko n'onyiga muli munda yakusabula kikyo jukira kyeyakubira kyewali okoze jukira ayida kusoba nenjeka ku layini nanga wajija onelebuzawula yakuba masabu yakuba masabu yawasilitera omuti gwa sabuni gwazigwerako wagoyitani bro naye nga ekyo mukukikola maama okugoloza yali takwagala bwe yali akukulobenga yali anjagala naye nga talina kundekerera kwakuteekamu ekyokola enjawulo mu maaso so byabanga kubira mu buto olabanga kati binyamba bikuyambako kale ate ddala lukaweesa mukimanyi eno kyalo ya Morris Gillans kaweesa awe nsanze muganda wange nemukono enu tuli bakaweesa family mama sanzo tuli otya kyebaliko erinnya nakazimoro Morin Morris yaba naye no family mwindi kaweesa Morin Morris kyekiriwo ono mama tata jaja nazalawo nazala baba yego mukamwana watuzalidde ebibala bino fumbe lyaze webale toyanziza owulira otya nga tugenda kukolera nazaala ekintu nga kino ya Kapitani Negara konyo kapitani Megan Chigozi Nachigozi okay tugera kolera jajja ogera mu high five hoi gwetwa ono mulenze mwana twagala oyaze ekikaye wokulaye yaze ekika ekire tugera kolera jajja surprise bakuyitanga ofanane nakaweesa okimanyi Janati omanyi Janati bana ogenda mulaba olwaliro omufaanana Molo Janati kaweesa so katulinde mama bakuyitanga
bakuyita Katumba olwo gwe tugenda kukolera aniwo abamama Mukamawo omubiri otya nga tulina kukolera mama Mukamawo amina akubya akasuuti mwana kyakabi katumulinde asanyuke ole mulaiko maaso ku maaso. Ebyokya ku katale ka Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building okuliraana Mugulumazi Empire Zana balina ennyumba ya bedrooms 4, sitting room, dining room, efumbiro so ng'eriko ne boys quarters. Eno eriko ekyapa ng'eri ku bugazi bwa decimals 25 esangibwa Kitende ku Lwentebe ng'egula obukadde bw'ensimbi za Uganda 750. Tulina yiika 10 ku lubalama lw'ennyanja Eggaluga ng'osobola okugula okutandikira ku yiika 3. Bw'anoonya okuzimba beach apartment ez'omulembe n'ebiringa ebyo tusaanye kusubwa ttaka lino. Apartment kwokomya amaaso ng'eri self-contained nga buli mwezi esolozebwamu obukadde bwa siringi za Uganda 18 ng'eno esangibwa Kiwatule etundibwa kawumbi kamu ne miliyoni za Uganda 8. Tulina ne plot za estate ng'ofunirako n'ekyapa. Tulina Nakwero Kayaza eno 5 ku 10 ya miliyoni 65 kuliko amazzi wamu n'amasannyalaze. Kiyunga Mukono 5 ku 10 ya miliyoni 2 nga nayo tukuwa n'ekyapa. Mukono Buddugala 5 ku 10 ku miliyoni 35 ate nga nayo tukuwa n'ekyapa. Tobonaabona ng'onoonya ettaka jangu ku Brand Pro Property Services ofune ettaka eryesigika. Tusange ku MT Building okuliraana Mugulumazi Empire Ezana. Leo ni n'ekikumi kisukka oli musajja mufumbo onoonya data camera omwami we abantu bagambe ekika ky'omukyala kyeweetaaga oli bulungi light eri bulungi eno nkirabye nga light tetunala kyuka taata kyuka bwoti zino ensonga zenjagalira ddala kyuka bwoti taata kyuka bwoti awo oli bulungi aya taata ekika ky'omukyala kyeweetaaga gwe nga gwe omukyala gwe weetaaga gwe ogambye onoonya mukyala gwe weetaaga mutugambe ekika noŋŋamba nti mukyala wa kabina saagala wa kabina muwanvu mumpi biki bwe bityo medium size ng'ali atya si muwanvu si mumpi ajje mukole obufumbo olinayo ku mwana asobola okulabira manyi abakyala bano asobola okujja naaba nga tasobola kujja mu baana bozadde kati tumugamba amazima tulinayo omwana bwoba ojja okimanye mugambe songa amanya ekika ki kyoteetaaga owenkima oba weddira wenkima tomukwatako nowenga bitajja ebika ebirala biri oke kuba gwe oli wankima engabi eyamaama ebika ebirala biri oke ebika ebirala tujja kuvuunyuula bannange oba teweddira nkima teweddira ngabi kulu Katumba guno waali jangu n'obufumbo obutukuvu ate era nze nina okubaako nga bestman sibe kiri mukulu Katumba bestman maze okwewa olugera nzikawesa katulinde maama sawa ndono nnyo kati awo nno ako nno ke kaseera kakyasinze okumbeerera nze akazibu mu surprise kugaidinga abantu kyakkola ng'omugole tannatuuka kati onabadde mbalira mubagamba bannange temwawaawo ayimirira kati emmotoka neetuuka ffenna netumulengera jjukira awo tuba tulina okwekweka kulya kava mubanga babbi kati ffe twasooseyo eno waggulu kana kafo kalinako waggulu ne wansi kati ffe twategekedde waggulu kati ne tugamba bw'atuuka abaana bano abamu kati olina omuzukulu omulaba ye yabadde ayagala kukkirira wansi omugole amulabe jjukira amumanyi nti muzzukulu wa bano nti muzzukulu we kyokka tamanyi nti bano weebali nkugambye ako ke kaseera kakyasinza okumbeerera akazibu kakati twagala tumusurprisingire wansi tumufuuyire omulolo ogumutuusa then ate tumuleete waggulu alabe nga ate wali abaana be kuba abaana be munatalina gwasuubirawo awo trumpet yadda checkingamu omulero oba guli steady check mic 1 2 hey kakati kyetwali twagala ffe bo babeere eno waggulu abaana abasinga ŋŋendeko n'abaana abamu wansi
tumufuuyire omulere amanye nti biwedde. Kati tumugere twambuke waggulu kulya. Laba ate bwasangayo bano abalala batasuubira. Linda surprise. Just stay on Mario Jordan's K Media. Favor number on surprises. Just what's up? Mama tuamwe mpate ndawaje? Mbona mama ngalala? Tuanye mieta. Kati mama kati mama kijensaba. First of all, happy birthday. Pastor Morris, happy surprises. And ye wano. Cheni sana chini wano. Kaibalo ndika. Yes kalungi naye njagala ka fresh air. Kati waggulu waliyo ka fresh air. Mbadde njabasaba ka cake kane. Tugende tukasalire waggulu. N'ebyokunywa bye badde otumiza badde omaze okukola order. Baba wita munatukayo waggulu muleke order za munatukayo kale kati bano bajja kujja bakujjako order za koleka order kafe mama. Wala ya bana abo.
Morris. All right. Wow, thank you so much. We were nyaka zina akalungi. Mama, tusanyise okulaba. Bapta Morris, Jordan Kawesa, mzaliwa wa Uganda, mzaliwa mwaro matete tenye. Atenga kwa surprises. Atenga ku family eno nafuka mwana kwanza nze Kawesa, bana mulimba Kawesa wa Kigozi ba Ntege. Kwa nabo imama. Sasa kitendalo kulaba. Unakunyo rwanja mulunyo mama Joli. Ne family eno. Obo yawo kino na Kawesa yatwate ono ngapanga naye kulikola bawana ya contributing the chairman okubera mami musani kolwali wewe dala okubera ngo oli mukyala mukaka mate mama munjula wasinga tewagonjula abana badogo na mama ekyama zima kino kirungi bwekiti bali bagenda bakikola mama waliwo mama abazaala n'atakuza nekino bakikolekerwa nti wazaala ate n'okuza webale okubakuza n'empisa mama bino ebintu si byangu byakulaba ng'abaana bakolera mama waabwe bakukewa tata waabwe naye kiba kisinziira ku ki mama kikyabataddemu ng'abakuza okubakuza bw'omutima gwabwe mu kaseera kano yes nina ebigambo ze bingi ebyokwogera naye nja kusaba nga tetunnagenda wala waliwo abaŋŋambye nti omutema mpola kubali bubi tusooke tugende ku lusozi naalya ne naanywa oluvannyuma tweyongoleyo n'omukolo gwa so mama katwegendako ku lusozi naalya ekigambo kino zikala zino ziri za white neya yero zino kala ya white ebisere bisinga kutegeeza kitangaala nti maama obawadde ekitangaala nti okola bali wadde bambadde white maama obalaze ekitangaala buli omu akwambadde wano buli omu akwambadde so nja kusaba tusooke tugende ku lusozi naalya nenaanywa siwe kiri ebirala tusooke tubyongereko ng'embuto zitumidde katumale okugenda kudda amatama gye gafunyiza ebikonde kale katugende mukulya maama kati maama yesigwana entebe eyiyo naye osobola okugamba nti kansooke ndye n'abaana bange kansooke ntuule wano tumale okulya odde mu katebe kaako omukolo kati mama twamutegekere Morris, never Peter Jordan, Chiva Chechimu. Yango nyira mateka saba kukadi tunyumyenze nawe. Yanga matali na visera, vina mangoda diwe ya mutumika unga. Konze sekse nawe, pakuka namba nawe. Tunyumye mungo tusichi mubibili bisa tutulabe teyo. No mana wabiroda, nyirira kufaya nsima na musima. Tani nawe ya chama neda, atari wakaya mfumbi etikore. No mana wabiroda, nyirira kufaya nsima na musima. Tani nawe ya chama neda, atari wakaya mfumbi etikore. Natokera wakamo chisofa, nkube kukasimu kibampade, ndabezi watagwana. Yakakwata na yogela nange na yenge dobo ziriringa lya nyonya.
mita minisa tukumita abenkubye ziri kusuubiza kintu kuva ntobo ya mutima kuba girimu amakona ebyange biva ku kiwowolo kwagala kuva ku tobo ya kiwowolo tange eyo we watali bulimba oli mulungi January to December ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima na musima talina we yakyama nedda kati ali waka yanfumbire diguli ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima na musima talina we yakyama nedda kati ali waka yanfumbire diguli Ronnie Maurice Jordans Uncle Ronnie muyangu wa serikali tutari tatata I remember that day that I met you baby nakulaba mutima nokuwamba nga gukubire no wansi w'ekibumba kati ntambuzange ya mbere biwawa give this chance to lavate chidako silly love nigga toli gold digger I'll never ever take you for granted nga palaso baby chenkugamba malamu siri kuyisa mu maso nga Stacy che yakola Carlton mu cinema eri aromatic entertainment ndi kukwatanga Britney jangu yangu wa baby jangu yangu wa mutima kukuba kumbuza kwe biwundo bya mutima biwona utude wano jangu yangu wa baby jangu yangu wa mutima kukuba kumbuza kwe biwundo bya mutima biwona utude wano sure sijukira lulimbisela bya corona nga sisobola vuga kamotoka kibina oli wala ndi wala nga tetwefuna kuba bufana nyingo bigula kabina nakabanga ninganga mpabana my friends me tell them doing better gwereto mukono nze ntekeke mpeta toti oline sita atalina nyota kuchokoza bakade tubawe chita mukoto muwe nkoko wa mavimbe azaliwa ntino mulunja gazi bachifuba tubakube jitakale lukoba kulukoba katandika butandisa tene tukagala jangu yangu wa baby jangu yangu wa mutima gukuba kumbuza kwe biwundo bya mutima biwona utude wano jangu yangu wa baby jangu yangu wa mutima gukuba kumbuza kwe biwundo bya mutima biwona utude wano kano kakiska mkwano kenkukuba ndeka tonsuna nkataddemu ebirungo ebirimu vitamini mulimu enebinesi n'endala kabinabo kabigula ndaba mpona korona kiwato kyenyola nga zina oba nga yina gukundeka nze wakirinzira mu lockdown majayiri banjirire tujoge binyuma mulina mulonga bwe mujoga mazima ga katonda yo mawana nonly jangu yangu wa baby jangu yangu wa mutima kukuba kumbuza kwe biwundo bya mutima biwona utude wano jangu yangu wa baby jangu yangu wa mutima kukuba kumbuza kwe biwundo bya mutima biwona utude wano mu kaseera kano Rodini yagenda okwogerako ku lw'abaana Rodini ku lw'abaana yagenda okwogerako ku lw'abaana obugambo butono. Happy birthday mami. Njongo yogera nnyo papa. Happy birthday nnyo. Ya. Tuli wano ku nseeno lwa nsonga ye. Nga siri. Yafuna tekulu. Weewaayo n'ekkiriza obulamu bwonga n'otandikira ku nze. Layini eno yonna nga woogiraba. Egoberera. Yes. Era nasaba omutonzi ali waggulu akuwa obulamu bwolina bakwongeddeyo nekirala otukoledde bingi nnyo tutasobola kwogera kuba tetujja tumalayo tuyinza okumala aneeno omwaka omulamba bingi nnyo era tubisiima omutima sigenda kusobola kukuwaana kubeera bwe ndabika okukuwaana Era tujja kusalawo. tujja kubeerawo wano faga naye nga kyonna kyotukolera mama tusiima era Wow. Mabini. ebigambo ebivudde ewaffe twagaliza olunaku olulungi.
Wow, thank you. Tumwongere ku bugalo bannayi, tumwongere ku bugalo. Thank you so much mukulu. Akakati ayogedde ku lw'abaana ne ku lw'abalenzi. Kati ku lw'abawala n'abaana ngenda kuyita Rachel ajje ayogere ku lw'abawala n'abaana. Yes. Banyinange, basista bange, ab'emikwano wamu ne mama waffe. Mwebale kujja, mwebale kuweesa olunaku luno ekitiibwa, mwebale kunyuma, mwebale kuba basanyufu. Olunaku luno lwa maama waffe era nga y'ensonga enkulu lwaki tuli wano. Maama waffe omulungi. Happy birthday. Nze wano kulw'abaana ab'obuwala wamu wano gyange baganda bange nga njagala okugamba maama webale twagala. Wow. Bandaye tukubako mu ngalo nammwe. Mwebale byonna biwerekereza ku lwaffe. Amina. Mwebale tufaako. Netubanga tukuze tuli bakumi naye musigadde mutwalire. Wow. Saba Mukama akuwangaaze. Batuwa omukisa. Tubasanyuse. Amina. Mwebale nnyo essaala zammwe zituuka era ebintu tubiraba. Era saba Mukama atwongere muda asobole okubasanyusa paka we mwagalira ddala. Amina. Don't go there. Amina. Thank you so much. Kati anenda nga tontona bakubawo jangu. Kati Rachel Rachel yagenda tukulembera okututwala ku cage. DJ bakayimba Rachel tukulembere okututwala ku cage. Yeah! Mama kwate okutwala ku cage.
Mavini bakube. Hey. Ten, nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's go champagne. Happy birthday to you. Happy birthday to
Mwebale nnyo guys, thank you so much. Kaseera kano kagira aliwa trumpet. Ogira tukuba kanzije mama. Kazokenzije. Kanetolo mukatono. Kakamala kunywa ku mazzi. Jenat. Wow, this, you know, you must be trying to know mama tukumugamba nti kintu twabikoze. Yeah.
Nacho oli karaba. Wafuba mama. Mama. Kala babu. Wow. Ebyokya ku katale ka Brand Property Services Limited abasangibwa ku MT Building okuliraana Mugulumazi Empayizana balina ennyumba ya bedrooms 4, sitting room, dining room, effumbiro so ng'eriko ne boys quarters. Eno eriko ekyapa ng'eri ku bugazi bwa decimals 25 esangibwa Kitende ku Lwentebe ng'egula obukadde bw'ensimbi za Uganda 750. Tulina yiika 10 ku lubalama lw'ennyanja Eggaluga ng'osobola okugula okutandikira ku yiika 3. Bw'anoonya okuzimba beach apartment ez'omulembe n'ebiringa ebyo tusaanye kusubwa ttaka lino. Apartment kw'okomya amaaso ng'eri self-contained nga buli mwezi esoloozebwamu obukadde bwa siringi za Uganda 18 ng'eno esangibwa Kiwatule etundibwa kawumbi kamu ne miliyoni za Uganda 8. Twina ne plot za estate nga ofunirako n'ekyapa. Twina Nakwero Kayaza eno 5 ku 10 ya miliyoni 65 kuliko amazzi wamu n'amasannyalaze. Kiyunga Mukono 5 ku 10 ya miliyoni 2 nga nayo tukuwa n'ekyapa. Mukono Buddugala 5 ku 10 ku miliyoni 35 ate nga nayo tukuwa n'ekyapa. Tobonaabona ng'onoonya ettaka jangu ku Brand Property Services ofune ettaka eryesigika. Tusange ku MT Building okuliraana Mugulumazi Empire Ezzana. Trumpet. Hey, mama. Mama, netu ni wili, vitu vili na vyona. Vino wakoi na vipia. Kwa vera mkumu. Wakati, mama.
mpozi ngoina akagambo kugamba abaana bano mukusooka mama mumutule soke mutule Alright, mama, abaana bano tebakomye byo bate nabyo bikateliriwa mitwalo bakugulidde n'emmotoka ng'etambula kulwana sikutomera mama nze nina ebisumuluzo mama emmotoka yiino ne kadi yaayo yiino kati mu kaseera kano nga tukyali ku birabo njagala mpite ba family friends nabo balina ekyabwe Sarah ne Mariam nabo bajje DJ mfunirayo Sarah ne Mariam bali mu kuleeta kirabo DJ abaana ne family friends bana ebiro mukolo gubadde gw'amaanyi tweyongera obugabo ffefe nnyo Katumba oye aliwa yekwese mama mpozi ngolina tuyagala okwogera keri abantu mudakiteemu abafiri bagamba kino neyanziza nnyo neyanzike okumpa akakisa kano nsooka okwebaza ka surprise munkubyeko embadde sisuubira mu budde buno era nebaza mukama olwebyo byonna byemukoze olw'ebirabo bino byemunteeseemu neyanziza abaana abamu tebajjukira naye mwe mujjukidde amiina ako we mwabadde naye nebaza mukama abongere omukisa abawe ebirungi ebisingawo abawe obulamu mama tokaaba gale kubanga kino kyemukoze mbadde sikisuubirako wadde kituufu mama naye olwaleero nina essanyu lingi kubanga ndaba nga muli wamu ab'emikwano nammwe kino kibadde kyaffe baana kyammwe baana mwakiteekateeka naye neyanziza nsaba mukama abawe obulamu abawe obuwangaazi abawe omukisa gy'emikono gyammwe mukole nga mufuna sala ya mama yesinga mufuna okuganja buli kyemukwatako Amina. Kale sala ya Amina. Kati dance ya galawo. Sabula. Amazina go yatenga gatabu.
Joe.